my person here. Wanaona mnagani RDC. Ng'ennaku z'omwezi 5 mwezi guno obutakkanya mawanga bwabalukawo mu district omuli eya Bundibujo, Ntoloko ne Kasese era gye byaggweranga abantu abali mu Kyenda be babufiiriddemu. Embeera eno yaleetawo okutya eri abantu b'omu bitundu bino ssaako abali ebweru waabyo. Mu abo mwe muli abalambuzi abakuno ko abo abava ebweru wa Uganda, ekintu ekiraliikiriza abantu abali mu mulimu gw'okutambuza abalambuzi. It's completely killing tourism. I think every single minute we're getting tourists cancelling to coming to Uganda, and no one wants to go to a country that is deemed insecure, and that's where the challenge is. Ensonga y'obutujju eri Uganda nayo kigambibwa nti ekoze ky'amaanyi okuzingama ebyobulambuzi mu ggwanga. For example, when they were talking about a threat on Entebbe airport, you have no idea how many people cancelled to come to Uganda. Wabula kino kiteekeddwa ku ngeri ebitongole bya gavumenti gye bikuttemu amawulire agakwatagana n'ebyokwerinda. And yesterday we had groups of 40 people from Denmark cancelling their coming to Uganda because of the negative travel advisories that they have, because of the way we report about our country. Kyokka nga wadde waliwo okutya mu bantu, gavumenti egamba nti embeera mu bitundu bya Rwenzori tesaana kweraliikiriza. Fred Enanga nga ye mwogezi wa poliisi ategeezezza nti poliisi n'amagye ga UPDF balina obusobozi obumala okulaba nga tewali mulambuzi yenna atuusiddwako bulabe. Twagala okutwala omukisa guno okutegeeza eggwanga n'abo kampuni zonna ezitambuza emirimu gy'abalambuzi mu Uganda nti ekitundu kinywevu era bakozesa security eriwo. Ekitundu kya Rwenzori kyeyunirwa nnyo abalambuzi okulaba ku bisolo omuli amazike, enjovu ko ebintu ebirala kumpi ebitatera gasangibwa mu bitundu birala mu ggwanga. Julius Senkandwa, NTV.